Raila Odinga yagenze e Southern Sudan e Juba okusisinkana Riek Machar kubanga bamuteka mu house arrest. Salva Kiir n'amugamba togenda kumulaba. Ali under government ya Uganda soko linyogende Kampala. Museveni bwakuwa ebisumuzo bwakukkirizo gy'omulabe. Lwaki? Kubanga tulina endagaano ne government ya ne Museveni ne government ye Uganda. Bw'abeera mu buzibu nga atwetaaga tugenda. Bwe tuba mu buzibu nga tumwetaaga ajja. Mujjukira mu kulonda okuwedde nga abasirikale abaali mu Kampala n'emirirwano bali tebamanyi Luswayiri, tebamanyi Luzungu, tebamanyi Luganda, nga tebalina lulimi na lumu lwe bamanyi ku nnimi ez'omu Uganda. Nga bawanvu baddugavu teboogera bakuba bukubi. Endagaano yaabwe egamba bwe nkwetaaga ojja, bw'onneetaaga nzija. Tuleme kulowooza nti gavumenti eviirako mu kulonda kwokka. Ne mu kulonda tusobola okugendayo ne tulonda ne tumuggyako. Bwe tumukowa leero tusobola omuggyako leero. Kati bwe tuba twagala kugenda mu kalulu, kale tugende mu kalulu naye tusooke tuggyeyo abaana bano. Kubanga kirabika bwe njogera nti tumuggyeko kati waliwo abawulira okufiirwa. President yatugambye tukole eggaali sawa yonna asobola okutusitula sawa yonna ekintu kijja. Era president bw'aba ayogera ebintu ebyayogera ebintu ebi kubanga kuliko international gundi kuliko bino banayino bagamba ne bano naye amaliriza nga message yaffe agituuzizzaako bw'oba oli mugezi ogimanye ogitegeere. Kati ba politicians bwe bagamba nti tumuggyeko leero ate nga ayagala kwesimbawo asobola okubeera MP alabira ddala nga afiirwa. Kale tetujjaako Museveni tugende tujja abaana baffe mu kkomera ng'ennaku z'omwezi 16. Bannayuganda mukimanyi nti twalyamu Honorable Sseggirinya Olukwe. Bannayuganda mukimanyi nti senga twasituka ne tutaasa abantu abo Sseggirinya senga waali. Kale Sseggirinya ayinza okuba nga alina ebyamusobako emabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka naye mukimanyi nti twafiirwa Sseggirinya. Mukimanyi nti ffenna tuvunaanibwa bwe wabaawo nga waliyo omusezi eyalya Sseggirinya mumanyi ffenna Sseggirinya twamuwuutako supu, ffenna twamulyako ennyama. Mwagala tuddemu tufune Sseggirinya omulala. Maama we ye yamuli akyali mulamba. Maama we yamuli akyali mulamba. Maama we yamuli akyali mulamba. Oyo ye yamulira na mu bbaasa. Ebife babiteeka mu bbaasa. Naye naffe bannayuganda tetwakola kimala. Kati mwagala kituuke ku Gaddafi. Mwagala kituuke ku Akireewo. Kale kyatuuka ku Sseggirinya ng'abantu be basobola n'okufunayo obukadde 9, 3, 2 era nga naye kati bwe kituuka ku Gaddafi musajja wattu ateesimbanga we yadde ku bwa kansala. Akireewo atalina yadde kifo. Bobi Wine atalina kifo. Damulira atalina kifo. Kibalama atalina kifo. Kanatta 18 abaabula n'abali mu makomera kati. Mukimanyi nti nno abantu abo tubaliddemu olukwe ddala mukakasa muliredde okuddamu okulisiivinga Sseggirinya omulala, omuntu omulala mu ffoomu ya Sseggirinya. Kati ekyokujja abaana abo mu kkomera nga 16 tekiyamba bo bokka, kiyamba naffe abali ebweru okuteeka ekkomo ku kutukwata. Kubanga senga tukifuula enkola twakikola ku His Excellency Kyagulanyi. N'olulala waliwo lwe baakwata Lubongo yoyo ne bamuteeka ku poliisi Nateete ne gutandika okwaka ne bamuta.
era Lubongo yatibadanga mu mukwata Ssenyonyi bamuyuza empale ne tuteekawo embeera abantu baffe abo betwateekako olugo era bayina immunity kubanga twagibawa lwaki abaana baffe abo bonna tetubawa embeera eyo tusaba ba foot soldiers mwenna tusaba ba leaders baffe mwenna olina ekifo ky'olimu kati mu kisanja kino olina ekifo kye weeyagaliza mu kisanja ekijja ng'ennaku z'omwezi 16 olwo olunaku olutulusaddaake emiliyoni y'abantu ebeere Masaka mukadde waffe Namayanja ne ttiimu yonna ey'omu Masaka Mbabaali ow'ekitiibwa Mbabaali anti oyagala kujja mu Masaka olina gw'oyagala okujjayo mukunga abantu mu Masaka n'emirirwano tukunga abantu mu Kampala ne Uganda yonna tufune ekitono ennyo bwe bajja abatono ebeere 1M mu Masaka City tulabe omulamuzi azzaayo abaana baffe mu kkomera wabula bwe muba redde okubalyamu olukwe era nakyo kiri gye muli mulaba olwaleero bwe waliyo abantu abanjudde ekibiina ekiyitibwa People Power simanyi front simanyi kirina obukofiira nga bwa Nuupu ne baaji ya Nuupu ey'akakofiira mulimu maapu ya Uganda n'omuntu akoze bw'ati omukono simbo zonna bazitutte era omubala gwabwe gugamba people power our power people power protest vote tusobola ogigendamu bwe tuba tutuuseeyo naye Museveni tusobola omujjako leero bwe tuba tusazeewo nkiddemu bulungi okiwulire protest vote tusobola ogigendamu ne tugikola nga bwe tujagala bwe tuba tutuuseeyo naye ate Museveni tusobola omujjako leero encha bukedde w'encha n'abeerako omutwe omunene abadde president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bamugjeeko nga New Vision aliko former president of Uganda encha wabula bwe muba temukiwulira nga temukiwulira mutandika okukiwulira kati mbuuziza gavumenti evaako ddi gavumenti evaako kasita mugikoowa gavumenti evaako kubanga ne ba Museveni bwe baakoowa gavumenti ezaaliko tebaalinda kulonda kyemugamba mu Uganda temwali mu kulonda temwali mu kooti lwaki Museveni teyagenda mu kooti lwaki Museveni teyagenda mu kooti tewaliwo poliisi lwaki Museveni teyagenda ku poliisi lwaki teyawaaba kyogamba ebiseera ebyo tewaliwo DPP ebiseera ebyo tewaliwo balamuzi ye nga teyagendayo eyo nvuddeyo